bwali bwe buti ennaku z'omwezi zaali 8 omwezi gwali gwa Septemba omwaka gwali gwa 2018. Muhammad Kirumira abasajja ne bamumiza omukka omusu, abasajja ne bamugjawo, abasajja ne bamutemula, ne balabika ng'ate bamulemesa obulamu bw'ensi eno obuwooma ng'ekyokulya. Kwaniriza nnyo ku MMTV, webale nnyo okubeera nga weekuumira ku MMTV, webale nnyo kusubscribinga, webale nnyo okubeera nga ate weekuumira ku mpuliziganya eno ey'eddembe, webale nnyo okubeera nga ate weekuumira ku MMTV. Subscribinga awo wansi gw'otanaba kusubscribinga, ate gwe yasubscribinga yala okugamba nti kyokola kyakabi nnyo. Giweze emyaka 2 nga tujjukira Muhammad Kirumira, abasajja baamutta mu musaayi, baamukuba amasasi mu musaayi ogw'ekitalo ogwakala essaawa eyo yennyini. Abasajja baakola olukwe Muhammad Kirumira ono ne bamugja mu bulamu bw'ensi. Si ye yali asoose, bangi be bazze batemula bwe batyo kubanga bayimiridde ku mazima. Emyaka giweredde ddala 2 era tulabye Bobi Wine avuddeyo bambi n'amucelebratinga n'amugamba nkujjukira nnyo muganda wange, twali ffenna. So awandiise ku Facebook page ye n'agamba, on this day 2 years ago my brother, your life was cut short at the tender age of 34. Your only crime was being patriotic. You dedicated your life to fighting crime and for exposing the crime and rot in the Uganda Police Force and in the entire government. You were murdered in cold blood, and up to now no report on your murder has been released. I continue to miss you, mwana wa tata. Like you said, when you speak you die, and when you don't speak you die. So speak and die when the truth is already out there. Continue resting in peace, Muhammad Kirumira aka Mwoyo gwa Gwanga. Omusajja ono baamutemula ennaku z'omwezi zaali 8 omwaka gwali gwa 2018 omwezi gwa Septemba, ne bamugja mu bulamu bw'ensi obuwoomanga ekyokulya. Muhammad Kirumira ono yali mukwano gw'abangi era bwe baamutemulira baamukuba amasasi gaamugja mu bulamu bw'ensi eno. Up to now tewali fayiro yavuddeyo okugamba nti bano be batta Kirumira, bano be balabika okubeera ng'ate bali mu lukwe okukutta Kirumira. Abantu bangi bazze bafa. Twalabako ne mwana mulenzi owa poliisi omulala Andrew Felix Kaweesi. Nga bw'olaba Andrew Felix Kaweesi awo yali engeri gye baamuttamu naye baamukubira ddala amasasi gaali mangi nnyo ne Andrew Felix Kaweesi. Bambi emyoyo gy'abana abagenzi Mukama agiramuze kisa, Mukama ayongere okugisaasira. Buli we tubajjukira bambi amaziga gatuyitamu ne tugamba mazima ddala kiki ekigenda mu maaso mu ggwanga, kiki ekigenda mu maaso mu bano abantu abajja batemulwa ate ne watabaayo ripooti yonna eraga nti bano babatemula. So bantu bangi bazze batemulwa omuli n'oyo Andrew Felix Kaweesi awo, naye tumwagalize ekiwummulo eky'emirembe. Andrew Felix Kaweesi no gwe basooka okutemula ne baddako Kirumira. So Kirumira naye oyo baamutemula, Muhammad Kirumira baamutemulira sayidi za wali Bulenga. Yali agezaako okubeera ng'addayo gye yali asula, yali ava ku mukolo ng'ate addayo alabika okubeera nga awummulamu bulungi nnyo. So ndowooza tusiikiriremuuko eddakiika oba seconds nga ziizo nga tujjukira emyoyo gy'abagenzi baneeno. Tusiikiriremuuko seconds nga 2-3-4. Emyoyo gy'abagenzi Mukama agiramuze kisa. Olunaku lwaleero awezezza emyaka 2 okuva lwe baamutemula Muhammad Kirumira. Yali alina emyaka 34 gyokka egy'obukulu era bwe baagenda okumutta ng'alinawo obwana bwe obutonotono, era mu mmotoka gye yalimu ne muganda we omuwala baamutemula naye era naye yafa. Naye baali bava ku mukolo ate ne balabika kubeera nga bamutemula. Kirumira no yali yatandika dda okwekengera n'agamba bw'oyogera ofa, bw'otayogera ofa. So kanjogere nfe, njogere amazima nfe, nga nkimanyi njogedde amazima
okusinga ate okusirikira ebikyamu n'enfa nga ate simaze kubyogera abantu ne batabitegeera. So n'ayogera era abasajja tebayisaawo kaseera kanene nnyo ne balabika ng'ate bamujja mu bulamu bw'ensi eno obuwooma nga ekyokulya. So myaka giweredde ddala 2 okuva oluvannyuma lwa Kirumira okubeera ng'ate yatuva ku maaso n'abeera ng'ate agenda mu ggulu oba agenda ewa Katonda. Omwoyo gwe Katonda agulamuze kisa ayongere okuwummula mirembe gyokka ne famire ye. Essaawa zino eno twasemba okubawulizaako nga taata wa Kirumira agezaako okubeera ng'anoonya obwenkanya naye tetumanyi oba obwenkanya obwo yabufuna oba tannaba kubeera nga abufuna. Story nno tulabika nga tugikomezaawo, just twali twagala kujjukira ku mugenzi oyo ngeri ne Bobi Wine gy'amupositinzeemu, tulabe abantu ab'enjawulo abamucelebratinze mu kufa kwe oba okuweza emyaka 2 okuva we yafa. So omwoyo gw'omugenzi Mukama agulamuze kisa era ayongere okuwummula mirembe. Webale nnyo okubeera nga weekuumira ku MMTV, webale nnyo okusubscribinga, webale nnyo okubeera nga ate weekuumira ku nsibuko y'amazima, webale nnyo okubeera nga weekuumirawo wano eno emirundi gyonna. Subscribinga wansi gw'atannaba kusubscribinga gw'ate yasubscribinga edda nyala kugamba nti kyokola kyakabi nnyo. Webale nnyo okubeera nga weekuumirawo wano eno ku MMTV each and every single time. Allow me say bye bye for now, mubeere bulungi era mweraba.